the national anthem and the East African anthem. Abalwanirira eddembe ly'obuntu olwaleero batutte ekiseera nga bafumiitiriza ku mbeera y'eddembe ly'obuntu mu ggwanga. Weewaawo waliwo ebikoleddwa, amyuka Ssaabalamuzi Richard Buteera nga yeetabye mu nsinkano yaabo agamba nti buli omu asaana okubaako kaweefube gw'akola okulaba ng'eddembe lya buli omu teririnnyirirwa. Extreme poverty, illiteracy, homelessness, the vulnerability of children to exploitation through trafficking and prostitution are telling indictments of leadership in our world as we end this millennium. And this affects women and children more. Aboogezi abalala wabula bassizza essira ku ddembe oba olyawo eritafiibwako nnyo nga liva ku butabanguko mu maka saako n'abaana abafunisibwa embuto nga tebanneetuuka. Erya Universal Declaration of Human Rights nga liweza emyaka 75 tujjamu bingi okubeera nti tubikozesa okuyamba Abannayuganda n'abatasobola kweyogerera ne tuba nga tubayogerera n'abo abeetaaza obuyambi bwaffe okubeera nga tubayamba n'ababeera bakoseddwa okubeera nga tubawa kye beetaaga okompesetingibwa oba okubeera nga bafuna obwenkanya. Ekitongole ky'amakomera nakyo kivuddeyo okunenya ekiramuzi ku nnamba y'abantu abangi abakuumirwa ku alimanda okumala ebbanga ekiviirako omujjuzo mu makomera. Ono agamba nti weewaawo amakomera gaali badde gabaamu abasibe ng'emitwalo 2 nga mu kiseera kino bali eyo mu mitwalo 7. 519 167 petty offenders are 19,617. These are convicts. Remands, I have 36,786. Capital offenders 17,412. The petty offenders are 19,374. These were holders in reducing the number of remands. For me, I basically need convicts. I know why. Actually, if I only had convicts, I would have a lot of space. Convict offenders. I'm wondering, why am I having, as Uganda Prison Service, we are trying our level best. Probably, where we infringe on prisoners' human rights come from one factor, that is congestion. Nga twogerako naye oluvannyuma lw'olukuŋŋaana luno amyuka Ssaabalamuzi Richard Buteera ategeezezza nga abantu bwe basaana okulwanirira eddembe lyabwe bwe liba nga lirinnyiddwa. Anybody charged with an offense under our constitution is entitled to and has a right to apply for bail. You apply for bail, the court will consider your right to bail and the circumstances of your application and grant or not to grant you bail. Ono agamba nti emisango okulwawo okuwulirwa kye kiviirako omujjuzo mu makomera. Olunaku lw'eddembe mu nsi yonna lukuzibwa ng'ennaku z'omwezi 10 Desemba nga lwabaddewo olunaku lwa ggulo. The USA